yambudde era n'amala n'avaayo n'agamba byange yeyambudde ki obwereere kati olw'okukuuma omutindo gw'empeereza yaffe aba Uma TV yagambye ebifaananyi bibye ekifaananyi ekituufu n'omuntu andaba eyo ategere kiki what happened to Sandra nudes Sandra Nats yani Sandra Nats ye muyimbi yayimba ne panka okay ekitundu ekyokubiri kikomyewo ekya programu face to face tulina November be abadde atubuzeeko Born of Angels wali omusajja Jiribo highlights kwali ku set bw'olaba ekifaananyi kinyirira bulungi omanya yakivujjiridde so kaakati tugenda kuba nti nno mu myaka egyo gya 2014 twafuna desire yatta ekitone n'asaasaana wonna mukyala Levikson kati mulokole Yes. Twafuna ne tufuna ono omukyalo ono yafuna Range Rover nga yeyambudde ono yali akola bu challenge ono omukyalo oyo muzijukirizeeko director naawe zemanyono omuwala omuyimbi ayimba nga simisimi ya Gloria Bugi waliwo Gloria Bugi wabona yakola challenge y'ebyalagirwa ali awo mukyala yamala ali awo alinga omunyankole erinnya tulyerabidde kuba si muyimbi kati avuga Range Rover kuba kati ne Sandra Nats olaba bwe yeyambudde yandiba nanyini wa 4 point kati ono yayimba ne Alien Skin kapati ne panka so soko tunyonyole okunyonja gange njala ekuluma kibi bale kati baginywerako mazzi tulabe ne ba Judith Hard ne ba Zari Hassan katugambe nti n'abakyalo kola erinnya katonenga kalinga katweke mmese soko nyonyole bulungi kyabadde because I want to get a good perspective of this thing ye ne panka na kuba kayimba kano aka kapati kati ennaku zino adde talinaawo kayimba naye video ne ziri kinga ngali bukunya nga bwe yazaalibwa mu bathing suit ngali naked twaligambe ngali mu swimming costume bathing suit kati nga gwe BOA industry bwete bwino tambula Sandra Nats I think ekintu kyewakoze wetaaga okubuulirirwa mwana that's not the way you gain fame nno mwana to sister wange there are so many ways to gain fame than ng'olaze abantu ebintu byo tugenda tukano muzawadi ezakabizi BET bakurejecting because of weyambulira abantu that's not the way you do it oba Alien yakuwadde amagezi because wayimba ne Alien amagezi oba Fangon yabawadde amagezi Fangon guys then you guys are all nuts nga Sandra Nuts abana mubaleke batebi ebintu sidabirabako Sandra abanga yabiraze ebintu ebyo bifaanana bitya ne Museke oba by'abantu ba bulijjo November be ne Museke walabe kyeyatuwadde nimna ebyalabise bulungi afunyeyo omuwagizi soko bwetutyo tubanabyo muba mubala ki sobola kweyambula ndi mukyala muzadde mukwano sobola kweyambula ebintu ebyo bisobola amanya internet zatujirira abantu bino bisigalako kuno n'omwana wona akula n'akiraba nonaga mami yali bulala nabamala ne balokoka ne bagamba Yesu ajjawo ebibi soniwa kati wogenda no searching amweza desire zinashoka tezijja zijira ddala bulungi kati tukoze tutya BOA omuyimbi abadde yakuba breakthroughs ebbiri kati ennaku zino abadde takyatambula naye ndowooza n'ata akomewo mawulire omuntu bw'okuba hiiti mbu yakaabye nno kati kankubuulire yakaabye fesi yonna yasiye mweru ndi agambe si yazitadde esimu bagibye nti wawe yali ikinze mu management y'ebifaananyi yo byabadde ateeka byaki mu simu naali esimu yeye kati bwebanga yiye kati aba abiterekawa akagato kamutuuke ogumusalidde mukwano anti kati babita n'agamba time ukamu bibere nga history abantu babyerabire waawona abayimbi ye nera naye Gloria Bugi nga yali waliteyeemwa nga walinga wano sooka okaddemu
nakali yo skin Mantawa BOA soko otubuulire industry gy'olimu ey'endongo wabula mukwano olinaye olaba abantu bagenda okugamba nti okuba hiti olina okwebaka n'omuntu n'otaka sex tape okwatayo kubanga badesire luzinda desire yaliwo naye nga muyimbi average bweyate ekitone ne bwatafulumya luyimba tugamba bugambi desire ow'ekitone yakikubamu n'oluyimba nina ekitone yatanu is like this yalina akayimba kaako ekitone just bwe yata ka video ako bakaliretinga buliretinzi kati nga si yagamba nti ntadde ekitone ye yalina akayimba akaali katambula nyina ekitone kati ate bweyata ne bamugamba nti yalina ekitone kyali massive Mantawa BOA gwenga gwe ali mu industry y'okuyimba ne bamugamba nti music w'okutambula olina kubeera na muntu then notaka akavideo akatambi ne katrendinga buli muntu anoonya aura come to me my aura nze nsaba abafaanyi abali eyo abantu ngaffe BOA Born of Angels ne ttiimu yange eyo nakulu yaffe the new generation mu music industry musoke mutuwe ku maanyi tubalagireko bwereere how things should be. Sister wange oyo ekintu kyeyakoze kiri undeserving asobola okuba yakikoze mu kumanya oba mu butamanya because ye kyalaba ye bayita abazze bagoberera kye bazze bakola nga mbogeddeko bazze balaga their bathing suit zaabwe bune bafuuka bakabi kati ye mu operation level ye ya mind ye ku level ye kwali naye alaba nti wabanga akoze ekintu ng'ekyo basobola oluyimba lw'okukola oba okumwogerako kye tuli mu kukola kati okumwogerako naye nga tuli mu kumwogerako mu ngeri mutuufu saagala fame point yo sister wange Sandra Nats mpuliriza saagala fame turning point yo ebeere obscenity tekikola makulu to the other generation egenda okulabirako tugenda kutwala tutya mu parliament twanjula oluyimba lwotulina copyright nga bagamba yoyo omwana yalaga ogenda kusaliza bamemba ba parliament bonna babeerawo nga baagala kugajambula bugajambuzi come on you are an artist kati sawa zino ogenda kusho Sandra Nats abasajja baagala mugajambula bugajambuzi because yalaze bathing what saasira abantu b'obonereza nga balaba obwerere bwo nabo bantu balina ki feeling gamba tu otolimu gamba tuyina feelings nzoyo sister wange sola mufuna mwadira gumu wamutule wamwe mukumanyagano omulaba sister wange mu musically sola mufuna ko feelings. This is the face to face show tukoze tutya kozi kati abamu bagambye nti ministry ya ethics and integrity okuva Father Okodo bwe yafa ne gundi yafa kuba Father Okodo mu biseera ebyo producer Didi okudde emabega yakola akayimba k'obuseegu n'omuyimbi gwe bayita Panado akayimba bakakolera mu studio ye ne bamusiba nadde emabega yakomawo ayize kakati bagamba ministry ya integrity nga tunanenya muyimbi ethics and integrity terina kyekoze ani avunanyizibwa ku bintu ebyo fenga abayimbi era fenga abayimbi edikenza alina otunoonya nze edikenzo sigenda kunoonya tunoonye tukuyambeko tosobola kwasaganya bintu kanana omulundi kinana we are well exposed with the music industry with the fame business we have seen fame people I am famous nga nze kenyini ntunulira ondabe wulira ebigambo byenjogera mpaamu obudde tuyite tujje tukuyambeko basi ekyo tugenda kujjawo mu ntebe we deal with these things by ourselves come on November be bintu bino ebeere nga bigenda maaso like that gonjoola ensonga ya mukyala munno munnango bafa abasajja tetunafunayo gwe tugamba nti nno yalaze ekitone era beeramu n'omuntu omulala mukyala munnango oyo nze ngamba abayimbi edda nze omanyi nsinga kugoberera nnyo ennyimba ezenkadde ezakadonkamu mumanyidde dduwange totuwagira mbawagira naye nze ennyimba ezenkadde ezo kati edda zaddole y'omwana wange maama nze nakulanga bagamba waliwo senior woman mu bayimbi simumanyi simuwuliranga Irene Nakitto yali mukyala wa Sebbaali nze manyi gundi Nakitto gwe manyi ono wabasudde kakati ate temumbalira emyaka teri kuŋŋamba nti nno oyo mukadde temumanyiira nze
Just nakula nina okwabazaako just bafuna omuyimbi omukyala oba kangezenga Sophie Gombia Irene Namatovu abakyala abo we batye abere senior woman nga omwana nga muyimbi Farida Nakazibwe she can cancel oyo bagenda mu abakyala kale we batye Spice ate obadde ki ayina siganye nenze njogera kubali abakyala abamu nenyambalanga ogiraba nyinza okubuza nani bogamba ba Sophie Gombia omuntu ajja kugamba yani bagwako bona agamba Spice bajja gamba nti byaliko bajja gamba nti kiri bwe kiti anayiya ebibye afe ku mudaala gwe Sophie Gombia oba Sophie Nantongo Irene Namatovu abo bajja kugamba bayimba band nti bwe batuula n'abakyala kati Spice Dena watula ne Sandra Nati bali myaka gye gimu agamba ngamba bikyono batula ne bali abakyala n'amubuulirira n'amugamba munnange mwana wange kino na kino na kino na kino Sandra Nati tasa kuddamu bubi bakyala bali oba kuzaala wa abagenda muwe ekitiibwa ngamba abayimbi bafune senior woman oba senga abeera senga oba maama w'abayimbi abakyala batuuzenga nabo oba kutuula ababuulirire bane kukuna amasiku si yokufuna femu ekitundu kyaffe ekyokubiri tukiwunzikidde wano tusisinkane mu kitundu ekyokusatu tugenda kwogera ku mukube Peva Mwasa Kawanga